Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange eranga olunaku olwaleero tuli mu program yaffe eya Extra Health. Tuli ne Dr. Twaha Kakoza eranga tuli wano Kayunga ku Shatwa Mixed Farm. Program ene tebwa mu sente aba Shatwa Herbal Organic be batu sponsoringa eranga eberawo buli lunaku olwokutaano. Every Friday tutubera ni program eno tutunulira endwadde ezenjawulo ezitawaanya abantu nga kwotadde n'enzijanjaba ey'ekikugu eyinza okutangira abantu bano obulwadde buno okuleeta obuzibu oba akabasa akayinza obaviirako okufa. Era nga enzijanjaba eno ebeera ya ddagala lya herbal strictly. Olunaku olwaleero nate era tukomyewo tutunulire obulwadde obulala wabula nga tetunnatunulira bulwadde nja kusooka nsabe Dr. Twaha Kakoza abuuze ku balungi abatulaba tulyoke tutandikiraawo. Mbalamusiza nnyo abalabi ba programu eno mwebale kutugoberera era nembabalamusa n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a Friday. Eranga olwaleero luno tusazeewo tusooke tutunulire obulwadde bw'omumiro oba throat mu luzungu bw'oyinza okuba nga bw'okiyita mu Luganda omumiro. Okunywa, okulya, okussa byonna omumiro gulina contribution y'amaanyi nnyo. Tosobola kusiza mu nnyindo mwokka omumiro gutuyambako. Tosobola omuntu bw'atuuka okulya nga taliira ng'ayisa mu mumiro aba mulwadde nnyo era oba kulupiira. Omuntu bw'aba waakunywa nga tanywera mu mumiro mu kamwa ne biggukira mu mumiro ne bigenda mu lubuto era aba mulwadde. So twagala kutunuulira endwadde oba obulwadde obusinga okukosa omumiro at large. Era of course Dr. Kyakola wano akusiigira ekifaananyi ku bulwadde oba bukutawaanya. But for more information oba olina okuba ennamba y'essimu gy'olabawo awo oba n'oweereza WhatsApp. Ekiruubirirwa kyekyo kiri nti okwongera okulambululira. Ekiruubirirwa ekirala nabutya bw'oyinza okufuna eddagala because obulwadde bwe buzuulwa wabaawo eddagala. So awo gwe mugaso gw'ennamba z'essimu ezo. Sinakindi osobola okuba n'obulwadde nga tetubwogeddeeko mu program zaffe ez'enjawulo naye nga gwe bukutawaanya eyo oba butawaanya omwagalwawo oba mukwano gwo oba owooluganda oba omuko. So wano dokita osobola omukubira essimu n'akubuulira nti obulwadde bwobwo janjaba bwe buti ne bwe buti. Endwadde empitirivu nnyo zetusobola kumalayo. So dokita tutandikirawo tutunulire obulwadde bw'omumiro. Biki ebisinga okulwaza omumiro, gujjanjaba gutya era abantu balina kukola biki okwewala endwadde ezo? Omumiro nga bw'ogambye gwe gutuyamba okulya, okunywa, okussa n'okwogera nno. Omuntu bwe bamugyamu omumiro era batasobola kwogera. Abantu bangi tubalabye nga balwala emimiro ne batuuka okuliiranga mu buseke n'okunyweramu. Awo nno embeera ebeera egenze wala. Endwadde nnyingi ezikwata omumiro ez'enjawulo, ezimu nga zeereeta zokka, endala nga tuziyambako. Mu ndwadde ze tuyambako mwe muli okunywa sigala oba okufuuweeta okw'engeri yonna. Ebintu byonna ebikola omukka nga guyita mu bulago naye nga si gwakussa, omukka omujingirire ng'oguva mu taaba, guva mu njaga, oguva mu bintuntu ebirala. Ogwo gusobola okukosa omumiro gwaffe ne gulwala. Ebintu ebiriibwa ebibatikibwa mu kamwa ng'obugolo, nga taaba, nga kuba,
ng'amayirungi n'ebirala era nabyo bisobola okuleeta ebinywebwa naddala ebitali caayi. Wewaawo ne caayi ojja kwesanga nga mu nsi ezimu naddala ezirina obunnyogovu olw'okuba onywa ebyokya bingi bikosa kinene munda omwo, kubanga omala okunywa ekyokya n'olaba ng'ovaamu amaliba mu kamwa. Kitegeeza n'ewalala amaliba era gavaayo weekiri olw'obunnyogovu, tewategedde nti bino byokya kutuuka awo. Then emyenge emika n'egiri soft, emyenge egyo egigwa mu kiti kya walagi, egyo zi whisky gijjawo irritating membrane. Muno munda mu mumiro mulimu akasusu akanafu kalina n'ebikabikkako ebiringa ebirusu ebinaanuuka ebyo. Malusu ago ga mugaso okukuuma akasusu ako, n'olw'okuba omumiro gulinga ekipiira ekinaanuuka nga bwe kiddawo, era amalusu gano gakuuma empataanya ezo. Naye omwenge guli omuka gubinaazaawo ne gugenda nabyo mu lubuto. Sisitimu neekola ebirala ebisikira biri, era n'onywa n'omirayo omumiro era ne gunaaza n'ebiringa ebyo. Oluusi n'ebintu nga kaamulali omungi ennyo naye asobola. Kale ate ne tugenda ku mwenge omunafunafu nga bbiya ne laaga. Kati ogwo gulina ebika bya asidi byagwo, kyokka ate emirundi mingi gunywebwa gunnyogoga. Kati olw'obunnyogovu obungi era omumiro olw'okuba gwakulanga ekipiira gwefunya, ate ne bagunaazaako ebintu byagwo ebigukuuma. Kati era bw'okikolera ebbanga eddene era omumiro oguleetera okulwala. Kyokka waliwo ne infections, obuwuka obuyinza okutuyingira oba nga tulwaddemu kasenyiga, obuwuka obuyinza okujja olw'ebizibu eby'enjawulo, nabwo bukyayinza okutukosa. Kati ate awo ne tugenda kusa akawuka ke bayita kansa. Kati ate oyo ye n'ayitirira, kyokka era naye ayanguyirwa oba amenya mu jjenje ekkalu bw'asanga nga bino byonna birina engeri gye byakukosaakosaamu. Kati abantu bangi abalina obulwadde bw'omumiro oluusi nga tebamanyi. Empozi n'ekirala allergy nazo zisobola okutulwaza omumiro, n'osanga nga oli akuba emimiro akontola giba gimusiiwa ng'anoonya engeri y'okugitakula. Kati waliwo eddoboozi awo erikolebwa nga bakuyita kukikola ki oba kukonta mimiro oba ndowooza bwe batyo. Abayimbi nga si muyimbi ate omuntu n'akontola emimiro mu ngeri eyo aba alinga eyeetakula giba gimusiiwa, olwo giba girwadde. Na gino gyonna egijja okulwala ebirala ebisingako awo gitandika bwe gityo. Tegugenda kuva eri gukugwire nga malaria bwajja. Olaba ne malaria kimutwalira ennaku ng'akyakuyigganya, akyalwana n'abasirikale awangule. So na kino bwe kityo kisobola n'okutwala emyaka okutuuka okufuukira ddala obulwadde obwa serious. Kati naye bw'otandika okulaba ng'otandise okukontola emimiro egyo, bw'otandika okulaba ng'osiibirwa mu mumiro, otandika okuwulira nga akantu akatono bw'oba okamira kafuuka ng'ekikonde, tekamirika kazitowa. Otandika okuwulira ng'emimiro gibeera mikalu, otandika okuwulira nga eddoboozi lisaakaala, eddoboozi eyo hoarseness kabe kasinge nga tosobola kuyita muntu ali mita 2 okuva wooli n'omuwulira. Bonna bubonero obulaga ebizibu bino ebiri ku mumiro. Omumiro ekiseera kisobola okutuuka nga mu kukusiiwa ogukontola oba okolola, owalirizibwa okukolola n'owulira obuntu ng'obuvaayo. Ebintu bino ebivaayo ne bitabeera bikolondolwa nga bye tumanyi bulijjo nti omuntu alwadde oba asiibwa emimiro oba ng'alinamu n'amawuggwe akolola n'avaayo oba ebikolondola, oba oluusi n'avaayo amalusu singa abeera kale katugamba owathma n'afuna ebirusu ebitali bikolondolwa naye nga biri clear. Naye ku ono wasobola okuvaayo obuntu nga bulinga obukutakuta, nga bulinga obufiififi.
oba oluusi oyinza okwetegeza nga oluusi oyinza n'okigeraageranya ku bintu by'abandi ne babikyawa naye nga mu mumiro muno mutandika okuvaamu obukutubba obuntuntu obutali binyira bifudde obutali ki naye nga kabonero akalaga nti ebintu bikonjoboka ku mubiri gwo waliwo ebikutuka ku mubiri gwo then n'obiwandula kabonero nako akalaga nti oli mu mbeera y'amatigga nno otandikiriza okugenda omumiro ogukuluma munda era ne gutuuka n'okukuluma ne wabweru nodes zino ne zizimba ng'akabonero akalaga nti olinayo era obuzimbu munda oba olinayo amagwa kati omumiro si kintu kyangu nnyo kuwona lwansonga nti mu mumiro mwennyini omuli ebizibu oluusi ate mwe tuyisa n'ebyokulya ebimu bikolobola ebirala bikaluba ebirala bibalagala kati omumiro ne gusanga ekizibu ekya buli langi olwedde gulina ebizibu byago ebigumala naye ate twongerezaako bw'obeera munywa sigala tosalako oyongera okuguwa omukka guli ne gugubalagala bw'obeera omunywa omwenge tonnasalako okyagubonereza omwenge guyinza okuba si gwe gwaviirako ddala ekizibu ng'ekizibu kirina ensonga yakyo ndala naye omwenge gukulaakulanya ekizibu kino guspeeding up obulwadde obwo nga bwe tunaagamba nti omuddo gumeze mu nnimiro si gwe wagusize naye ate enkuba bw'etonnye gwongedde okuginyimuka enkuba si yeeguleese yagusanzeemu n'omwenge oba sigala biyinza okuba nga si bye bireese kuba twagambye nti n'abatakozesa bino byonna still basobola okulwala obulwadde buno obw'omumiro kati bwe guba nga bwe gutyo bwe guli kitegeeza nti bino byongerezaamu nga bwe bagamba nti akubanja bwawerekera yakukyawa akubanja gujja bagira kati na kino already olina obuzibu buno ate okyakozesa ebintu ebibyongera okusavuwaza ekizibu okukikulaakulanya kati awo nno obulwadde ne bweyongera okugenda mu maaso tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Keep on subscribing ate tusharing ne content yono bw'oba olabye ennamba eno nga olinayo mukwano gwoba munywanyiwo nga asumbulibwa obulwadde obw'enjawulo osooka omufuwadingira ennamba eno oba n'omurecommending oba n'omuweereza link ya this program n'atandikirawo to get in touch with the doctor tuhappeninga oba tubeerawo every Friday era nga tubeera ne Dr. Twaha Kakoza ono afubutuka oba asibuka mu Shatwa Herbal Organic era nga wano bali ku Shatwa Mixed Farm ekayunga Bubajwe. Thank you. So call him for more details. Somukubira direct somukubira omwereza WhatsApp message naberanga akunyonyola. Of course wano utumuleta kumpewo abera brief ngawe manyi TV time, it's always short time, but oba mukubidde you can explain more to him era naye nabanga akudira tutunulira obulwadde bwe mumiro bangi nnyo walingo oyogera normally then obudde gye bugenderere eyo bebbanga oba emyaka nata eddoboozi ne lyesala naye nga naawe bakubuuza wabaakyo gamba simanyi yatandika mpola n'abamu obeera olowooza nti koofu ejja naye nga si koofu kati eddoboozi ne lisaakaala ne lifa n'oweza omwezi ogwokusatu ogw'omukaaga omwaka ne gukuba kati eddoboozi n'obeera bw'otyo ng'era abantu kusima okuwulira balina kuteeka mu lawudi abantu okuwulira ng'oyogera balina getting closer or nearer to you so tutunulira obulwadde bw'emimiro era nga atunyonyodde zimu ku causes so njagala tutunulire dokita obulwadde buno bujjanjabwa butya before kujjanja okay tutunulire bujjanjaba butya era abantu balina kwetangira batya endwadde z'emimiro ez'enjawulo kati ezisoboka okwetangirwa tuzitangire ne bw'oba tonnatandika kulaba kabonero konna ku obwo bwe twogedde
naye nga okozesa ebintu bino wammanga obatika. Okubatika kitegeeza ki? Okuddira ekintu n'okiteeka mu ttama n'otakigaaya oba n'okigaaya oba n'otakigaaya ne kituula awo. Okay. Amalusu ge kireeta agamu osobola okugawandula amalala ogamira nga bwe tulaba abali ba Kuba. Kuba bagattagatta kafankunaye w'ebintu ebitagasa bingi, mwe muli n'ettaaba, mwe muli n'ebikoola ebyenjawulo ebirala ne babiteeka mu ttama. Kati amalusu geesomba kubanga system ewulira nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekize eyagala ekijjewo. Kati erina kinazaawo na malusu. Ekisooka amalusu ge wandikozesezza omwaka ogakozesa omwezi. Kiringa omusajja bw'abajja oluggi n'akuwa garanti nti zino pata zijja kukola emyaka 15 ng'akibaze nti ogulawo oluggi ku makya n'oddamu n'oluggala olw'eggulo oba enkuba bw'ebezze n'oluzzaawo. Kale wansi ne wairo n'oluggala emirundi 4 olunaku. Kati teyabala nti n'obwana bwo bujja dduvuganga. Kati akaana ne katandika okugenda ku luggi nga kavuga oluggi. Zwi. Kati garanti ye yandibadde emyaka 15. Nesala negenda ku myaka 3. Toyinza kuddayo n'ogamba musajja nti oluggi wangamba 15 ajja n'anoonyereza kivudde ku ki. Ogenda okukakkana nga kivudde ku baana bano abaluvuga be balusukaddiyiza. Baakuwa amalusu go gagenda kuyamba ng'oyogera gatambule mu mba gawule ebibuno ku matama gakuyambeko okumira gakuyambeko olulimi okubeera nga terukakanyala. Kati amalusu bagonoona geerawo obutwa bw'otadde mu ttama. Amalusu geesomba bw'ogawandula amalala of course ogamira togenderedde nagenderera naye gomira gajjudde obutwa buno bw'otadde mu kamwa kubanga gweoyagala kikukube oyite mu lunaku nga tolubaze. Oluusi ebintu bino tubikola lwa bunafu bwa kutegeera. Ngoga nti nze nsanga obuzibu naye bwe nteekayo okukuba embeera ennyanguyira. Tugira kuba tagenda kumalawo bizibu byo. Era bwaggwamu mu kamwa nga bikomawo ate ku luno biba bizadde ne binnaabyo kubanga ekimu bw'otakijjaawo kisomba ekirala. Bw'otatwala ntunuka kugijjanjaba n'olya kuba katugambe entunuka emala neefuuka infection ey'enjawulo. Entunuka nezaala paasi entunuka n'erya walala okukakkananga olabamba luyita lugala abagiyita ngalo nga balukutuddeko so singa wagenda n'ojjanjaba nga bukyali. N'olwekyo obanga olabye obubonero buno obanga tonnabulaba bino ebintu biveeko. Kuba segereeti akayaga tukayita akayaga kuba nnyini kuba kaagala okukamala. Kati n'olwekyo akayaga bakaveeko akenge bakakendeeze. Abantu bangi tebasobola kuva ku kintu mulundi gumu naye bw'omala okutegeera gye bikutwala. Omwenge guno mu nsonga eno twogedde ku kyamwenge ogunnyogoga oguyita mu bulago oba omwenge ogwokya ogw'ekika kya spiriti ogusobola okwokya amalusu ne gwokya n'akabubi. Twogedde ku myenge ebiri bw'ebeera bbiya tugigaana olw'obunnyogovu buno ne asidi zaayo byegatta bigenda kwozaawo ekinyiranyira kino ekikuuma mu mumiro. Omumiro gukale omumiro bwe gukala olwo tuba tugenze mu bulwadde. So nga tetunatandika kujjanjabira ddala tusooka okutunuulira biki bye tuyinza okwewala okukola ebijja okukendeeza ku kufuna kwaffe obulwadde buno obw'omumiro. Ebiyinza okukolebwa okwewalibwa bingi tuwerako tuyinza bimenyera ne tubimalayo ku ssaawa eno naye twewale ebyo okusmokinga okubatika mu matama n'okukozesa oluusi emimwa mu bitundu gye bitasaanidde kukola. Mumwa gwe bakolera okulya emmere ate n'ogukozesa ebirala kuba buli kitundu kirina obulwadde bwakyo n'obuwuka obukikuuma. Kati oluusi obuwuka obwandikutta awalala bwe bukwata bwe buyita mu kamwa ne bugenda mu bulago nabwo buyinza okuleeta obuzibu ku mumiro. Kyokka ebyo byonna ng'obitadde ebbali omumiro gusobola okwerwalira ebizibu byagwo. Osobola mu bintu bye tulya mu bintu bye tunywa
ebya bulijjo ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa. Kati nze nalwalako omumiro ogwange nga nywedde acid mu butanwa. Oli yateeka acid mu kacupa ak'amazzi akafaanagana n'amazzi genywa nempumuza akacupa k'amazzi ku boneti y'emmotoka naye n'ateekawo akasi. Gwe nnali naye najjawo akanga ak'amazzi n'aganywa. Kati nze we nakutambuluka gye ndi n'ensanga akacupa kange ke nalese ku boneti nga bwe ndowooza nti n'osumulula n'onywa. Otegeera mangu nti kyonywa si mazzi naye obwongo bwe bugenda okusalirawo nga n'okuwandula tokyasobola. Naye Katonda yanyamba n'entabuti omumwa ebyasobola okuyiika ne biyiika naye mu seconds buli kimu kyali kimaze okukyankalama. Naye nagenda mu ENT nadduka ku lunaku olwo ne nfuna first aid. Kati enkeera ne nninnya ennyonyi ne ŋŋenda ebweru naye saafuna bujjanjabi era bulungi kubanga nategeezebwa nabuulibwa bye sirina kulya netegeezebwa nti obulwadde bwosi bwa kuwona kubanga baayokeza ebintu bingi. Ati ne bandekera kulya akammonde akali baked n'amazzi agalina pH eri above 6. Bino ebisigadde byonna kuba bwe nkumenyera bye baŋŋaana nja kusiibawo nsulewo naye nkubuulira bye banzikiriza okulya. Kammonde n'amazzi agalina pH ng'eri waggulu wa 6 naye obwo obulamu tobusobola. Kati nabonaabona n'ekimbe naye okutuusa Katonda lwe yasaasira n'engwa ku ddagala eryakiwonya. Kwegamba mu bulumi oteebereza noga naye bwe nkozesa kino bwe nkozesa kiri kuba kino kikola kino nasobola okuzzaawo ebyadamejingibwa ne bidda buto. Kati n'abalala bangi eyo abaana abato banywa ebikemiko nga tebagenderedde, abantu abakulu n'ebiringa ebyo naye nga obulwadde buno ffe tubujjanjaba nga tweyambisa eddagala lino ery'ebikoola ery'ebiti ery'ebisiga ery'ebirandira ne tubujjanjabira ddala bulungi ne tuddamu ne tuzimba membrane eyo eyayonooneka ne tuzza nodes zo ne zidda mu size yaazo ne ziddamu ne zikola enzymes ezikola kukudduukirira omumiro nga gufunye ekintu kyonna kuba omumiro ne bw'oyisaayo buyisa amazzi gwekengera era bakola ku nsonga eyo batunulamu ne bw'omira akamere ne bw'onywa akacaayi ne bw'okola ki so balina buli kiseera okunaazaawo bw'onywa ekiwoomerera balina okukinaazaawo system ekinaazaawo nekitwala munda bw'onywa ekibalagala balina okuvubirizaawo so ebyo bwe bifa then omumiro guba gukugenzeeko. Okay, yes, ye embeera eriwo tutunulira obulwadde obwa affectinga omumiro. Of course abantu buli omu alina complication ey'enjawulo regarding the throat oba omumiro. Tubeerawo buli lwakutaano era nga tuli powered by Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm ekayunga batekamu sente banoonyeko ku namba z'essimu z'olabaawo oba sinakindi osobola bawandikirako ku email n'obeera nga oyogerezeganya nabo osobola okuba nga owuliziganya nabo at the end of the day. Sinti obulwadde bwe tuba tukoonyeeko specifically oba basically saawa nti dokita wabajjanjaba bokka but you can call osobola okukola inquiry ku namba z'essimu ezo n'omugamba oba n'omubuuza nti nze nina obuzibu buno oba nkaluubirizibwa bwe nti nyambiddwa ntya at the end of the day. Abalabi baffe abalungi abawangaalira emitala w'amayanja so far so good ebintu bitambula bulungi ekyokuderivaringa ekintu kitambula bulungi so far so good. Abantu bonna abateekamu okusaba kwabwe ne muweereza bwe muwulira n'obulwadde obubaluma ne munnyonnyola dokita abafunira eddagala n'afuna engeri gyali shippinga ne libatuukako liyinza okulwawoko nnaku 15 ku 25 but ekisinga obukulu liba lituuse. Twalabyeyo n'eryatuuse mu nnaku 7 eyo nayo rekodi ery'ennaku 7 laba ligenda mu nsi ki UK. Eddagala lino ligenda by what? Ligenda tuliyisa mu posta ne mu department ya EMS ne babo bagezaako okwanguya tulikolerayo ku bbaluwa eziriwerekera. Okay. Kati ligenda twalabye
USA ligenda Canada ligenda UK ligenda twaweereza ne Korea ki yamambuka ya Maserengeta no South ya South ya kine ekyami ekyempale ennene yabano abalala abakakkamu ekyami ekyempale ennene tetunnateekayo simanyi nga liyinza n'okugendayo naye tulina y'abantu teri tubale tukubaganya ebirowoozo ne mukwano gwange nga tujja n'agamba nti kiyinza okwewuunyisa nga osanga munnayuganda ng'ali ekyadi omukisa gwe tukyafunye bannayuganda tutambudde ekyadi yo gye bali kyemanyi ne Korea yoyo ow'empale ennene oyo asala ekimemeya gye bannayuganda gye bali bateekwa nayuganda asensera so abantu deliveries bazifuna kyatuzizaamu amaanyi nabo ne gabaddamu era bakonekitinga nnyo kati afuna ayo alagirira ate nekyomukisa era neddagala lyaffe ne libayamba nnyo kwegamba obubaka bwe tufuna bwonna buzaamu amaanyi kale tekitwewuunyisa okubeera ngaeddagala kyewuunyisa bo naye ffe ekyasinza okutwewuunyisa enjawulo eri mu kubeera nti ffe tukimanyi kyekiba kyerigenda okukola kati yooli kuba bo babeera ne dawuta era wogitegeerera yensanyuka eno oluvannyuma kyewuunyisa kubanga ekintu kyadde bwekiti kati kiri bwekiti kubanga bo babeera tebakkiriza nnyo okutuusa nga bamaze okulabako kati ffe tetukyewuunya ffe kyetwewuunyiza bwe bwangu obutandise okubeerawo mu mpeereza sofa obuwanvu bw'ebbanga eddagala lino okubatuukako wakyali kalumanywera wakyali naye lwaliwo yatuuse mu nnaku 7 mu UK tukyakyetegereza oba twatutteyo nga banaatera kusitula naye USA latest tukyali mu nnaku 21-22 ne Canada bwe tutyo kati Scandinavia twasindise Sweden tetunafuna results naye nga kirabika kijja kuyitamu twagala tulabe bali batugamba nti Scandinavia nzibu reka tulabe nga tutaddeko ebbaluwa zino katulinde tulabe oba barecevinga tusuubira mu weeks 2 twataddeyo ku Monday twateekayo ku Monday abalabi baffe abali mu North America ne South America kyemmanyi nammwe nga mulina complications zirisobola okubatuukako challenge weyinza okubeera wali wamu bwe buwanvu duration ennaku aba period gye liyinza okutwala okutuukako but ekisinga obukulu nti lijja kutuuka tulina okukkiriza insha Allah lijja kutuuka ate tulina okukkiriza nti insha Allah mujja kuwona nga tuvuddeyo lastly nga tuwunzika enzijanjaba y'obulwadde buno obw'omumiro era obujjanjabira period ki era obujjanjaba otya tubujjanjabisa period nze ekyange kyali kinene kyantwalira emyaka 2 naye nze natuuka ekiseera nga ne mu nnyonyi bampa ekifo kyange siriraana muntu olw'okukolola kwe nnali nkolola akawoowo emmere omuntu ampi siriraana muntu kwegamba kyali kifu nnyo naye abalala ndabye nga tubajjanjabira wakati w'ewiiki emu depending ku bulwadde ki ffenna tuli ba mumiro naye omumiro ogw'ekika kyera gukulumidde ebbanga ki gulimu ki so tuli wakati w'ewiiki n'emyezi 6 okujjanjabwa kubanga omuntu osobola okumujjanjaba waliwo omukyala namujjanjabira bwereere era simanyi oba kuba kyampitirirako nali ngenze twali tugenze abaana bange twagenda tudelivaringa awantu weewamu kati nga tulaba omu ayagala ali ku sayidi eno ku dduuka omulala maka kati mu maka we twagenda yali mupangisa gwe twali tutwalidde nze natwala kati ne tusanga omukyala landlady ng'akolola okukamala kati mugangenda kuweera bwereere eddagala lino kuba yakololanga amaaso ne gavaayo yenna misuwa ne gyerega kino tetukyogedde kukimalayo tekiggwayo naye kifu nnyo obulwadde obwo naye namujjanjabira bwereere
naye kumala bbanga ki emyezi gyali 6 ekikye kyali kifu kuba yali akololedde emyaka nga 10 n'omusogo. Okay. Omukyalo oyo gyali bwe kiri bakyetaagisa naye alijja naawe obujulizi obw'olumu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukkawo of course olwaleero luno tukwatagane nate olwokutaano olujja. Ennamba za simu ezo tuzikozese n'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza kuba okubuuza tokuba kuwakanya oba kuchallenginga kuba kubuuza okuyiga tekukoma ate tekulina myaka ate tekulina kiseera so kuba obuuze bakutereeze bakuwabule wano ne wali then ababadde bemulugunya ku deliveringa so far so good ekintu kitambula bulungi deliveries zitambula abawangalire Kampala abawangalire Uganda abalaba program eno eya Extra Health osobola okuba naawe essimu yo direct oba osobola okujja e Kayunga n'olaba Dr. Twaha Kakoza ku Shatwa Mixed Farm noba Shatwa Herbal Organic n'ojja n'omulaba ku Facebook kwe bali ku email kwe bali era still Shatwa Mixed Farm @gmail then ne namba y'essimu yeeyaawo osobola okwerezaako obubaka oba buyite SMS short messages oba osobola okukuba direct oba WhatsApp noyangirwa in line of communication messages bajja kuba ziddamu instantly. So at the end of the day nkukubiriza ekintu kiri kimu nti obulamu bwe bugagga. Extra Health ku Extra Digest Mugoba Nsonga tugenda kubanga tusukka wano ntambudde ne Daniel Mugoya Keith Kanabi Tony Senabulia ne Idris Lukwago tukwatagane nate olwokutaano olujja same time same program same channel omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.